oluvannyuma olw'amawulire okutandika okusaasaanira ensi yonna naddala ekereziya katolika ng'abadde ssaabalangira waayo omukulu oba ow'oku ntikko Jorge Mario Bergoglio abangi gwe bamanyi nga Papa Francis ow'e2066 bw'amaliriza emirimu gye era nga bw'ayitiddwa omutonzi bakalidinaali okuva mu mawanga ag'enjawulo bakuŋŋaanya olunaku olwaleero okutema empenda ku butya bwe bagenda okuteekateekamu emikolo egy'okuziika Paapa ono mu kitiibwa ekijjuvu. Okuziika kwe tekusobola kubeera kwa bulijjo era ng'ono nga tannaba kuziikibwa omutwe gwe gusooka kwekebejjebwa abasawo abakugu ababeera mu kibuga kino Vatikaani. Bw'atyo ayambazibwa ebyambalo ebyeru era omubiri gwe ne guganzikibwa awantu nga kati awo omukulu ayitibwa Kamalengo yalangirira okufa kwa Paapa n'oyo n'okulangirira okuddamu okulonda okw'oyo anaamuddira mu bigere. Kati Kamalengo aliko mu kiseera kino munnansi w'eggwanga erya Amerika era nga ye Kadino Kevin Farrell, abamu ku abo ababadde banfanfe ba Papa Francis, abamu ku abo ababadde banfanfe ba Jorge Mario ono abangi gwe bamanyi nga Francis. Wabula ekiro kimu nga tebanatuuka ku mikolo emitongole, Kamalengo ono avaayo mu lujjudde lw'abakalidinaali abakulu n'akwata akawero akeeru n'akateeka ku kyenyi ekya Paapa abeera afudde. Kati emikolo gino egy'okumuziika gikulemberwamu abeera Dean, bw'aba nga tasobodde abeera mumyuka, n'oyo waba nga taliiwo ne wabeerawo kalidinaali omulala omukulu n'akulembera mu mikolo egyo. Waliwo emikolo ate emirala egikolebwa ku mubiri gw'omugenzi era nga Kamalengo amugyamu empeta ye eraga obuyinza obw'oku ntikko mu ekereziya katolika, bw'atyo n'agimenyaamenya okulaga nti obuyinza bwono bukomye, ng'awo omulala abeera aweereddwa obwa ssaabalangira w'ekereziya katolika naye akolerwa empeta eyiye eraga obuyinza obusemberayo ddala. Oluvannyuma lw'egyo emikolo gyonna, Papa Francis ajja kuba aganzikibwa mu kiggwa kya St. Maria e Basilica mu kibuga Rome kubanga yagaana we yali alina okuteekebwa mu kiggwa kya St. Peters ku lw'omukaaga lwa Sabbiiti eno. Wabula okusinziira ku bakugu mu Roma oba mu kibuga kino Vatikaani bagamba nti omubiri gwa Paapa guteekeddwa okumala ennaku wakati w'ennya n'omukaaga olwo n'alyoka aziikibwa. Martin Bosakali Esubula, Dream TV, amawulire amakuŋŋonte.